mukisa bategeeza nti omuwala ono baamuleka mu kkubo abadde mu transit tannatuuka ng'ebigambo Bruno byonna byakozesa nga birimu ekigambo nti sembera wano onaalya ng'abiwulira nnyo okusinga n'obuyambi bwe mumuwa. Bigambo sembera wano onaalibwa abiwulira nnyo lwa nsonga nti oli ye taata w'omwana we. Buli mukazi yenna ekirooto kye kulaba nga omusajja ayagala omwana we. Tutereeze Bruno okulekera omuwala olubuto n'alwegaana kyali kikyamu. Era baakivumirira. Naye ate mu ngeri endala yali mutuufu. Omuwala atasula mu nnyumba yo. Obwangu bwakozesezza okweyambulira empale ye. Awo siwayo nti abukozesa ku balenzi balala ng'asula waabwe. Ontegedde ekyokubiri ye kennyini yagamba nti yamulaba olunaku lutya lumu omukazi eddakiika mmeka 2 omusajja ekyo bw'agamba nti bamalekebeza mwana yali mutuufu oba ontegeera kubanga n'ekya kyempudde muyombera nti yakwata omusajja n'amulaga ku ssomero ewali omwana amazima omulenzi oyo ye taata w'oyo omwana alina n'obuyinza omugjayo n'amutwala n'amuteeka mu ddala otegedde kubanga kujja nga mwali muyamba nga mwateekawo ebbaluwa egamba nti omwana ono tumuzadde taliddamu kubeera mwana wa Bruno Vanessa tolina kuddingana na Bruno tolina kwogera na Bruno ate ekitaliiwo ekitasoboka kubaawo kubanga ffena tuyamba tosobola kuyamba muntu owuninga n'obulamu bwe Enyige promotion zetuusaako omusama gw'abakulu ku Lwomukaaga 27 Famiruyi Wanebulenga 27 okingira omutwalo gumu JC emitwalo 2 kugambye kuyunde basenga ne bakoja takafuuka bulo omukwano anti basinga mavazi abagala obuyambi n'abazadde mwenna abagala basarwisi ukerangako ebiramu gigosa mukageza emisana bakajja tukoyera mutyabangi kubanga abeetagava okugaba obuyambi kuno bakubaawo era bakubayambako gennalongo kitone amegana abudumulasi liri paso kutakimbowa namumwefuka yabanikoja tatananyunja neyakujaza omunene toswasala maduli nabukera singa zikula n'engalo jamirunjuba simoni loko banemeddewo kiwakitwa suna motozi makindye enijoni motozi spamania kufira omusite panungi motozi jinias pauzi kuja kimbowa ajijaisakaloddo salalashiri lukwago akanzani kasimatikali pamja H&M restaurant makindye climax makindye brain train infant primary school and boarding etinawa sintere pamade real estate jikonge adversity nze Vicky bannange nsinzira wano obuterevu ku Mukutu Vicky exclusive mbadde mbabuzeeko n'ebizibu byansi nafiirwa jjajja wange omulungi gwe nali njagala ennyo era nga naye anjagala ennyo era yali atwagala ffenna ng'abazzukulu mu luggya ekiraamo kye twakituukiriza yali ayagala abazzukulu be baba bamusitula bamutambuza ekyalo kyonna lyeteeka lyeyateeka ng'alambula batuuze nga bazzukulu bomanyi abazzukulu yalina bangi okusinga n'abaana so kati gwe mulimu ogwo omunene gwe tubadde tuliko nenga jjajja mukama mumuze mirembe mwebale nnyo abamperekerako mwebale nnyo abansaasira mu mbeera yonna n'abaŋŋumya n'abalina kye baakola mu mbeera emu oba mu mbeera endala okulaga obumu ndi n'endalongo kitone nampijja muko omusajja ayambadde fupa ko mikwano gyange mwenna abatulaba ku Vicky exclusive yenze nalongo kitone nampijja mama wasanyo omwana wange gwe babadde babbye mwana bam gwe togwako naye katonda anjagala nga gwatalita kansubire muri bulungi mikwano gyange naye kansooka okutwala okulabula eri buli muzadde naalaba vidiyo olwaleero ojja kweyongera mu side zeno bw'ofunanga omukozi n'agenda omulundi ogusooka n'agamba nti anti maama mpise nenyinza obutakomawo ne bw'abanga abadde mulungi atya tomukomyangawo mu baana bo kino kyenyumya kyatuuse kunze kennyini nyina omukozi gamaze naye ebbanga abantu bonna ab'embeera badde bamumanyi bulungi yagenda ewaabwe n'akomawo ogwokubiri kati mukudde nga gye tulina abalaba abangi alabika alina abamu kwabo be yakwatagana naki nabo saagala nsale ebigambo bingi kaninde kwa data amala okufuluma nja kuba mbanyonyola nga poliisi emaze okumpa ebintu ebyo abadde ayagala nnyo omwana nga omuwala oyo abadde n'empisa nnungi nga talina kibi kyonna zisimanyi kuwayiriza munne w'abansobezza naye olunaku olwokusatu lwakya ku makya nga oba yalina omulenzi gwe yayimba olubuto bwe yadde ewaabwe bwakya ku makya ate ebyo nooteebereza bitereeze
ye yamusanga ng'omwana ng'amuwadde abalenzi eri kasaawe nga ye akomyewo okunona bintu bye ate nga yali yaŋŋambye agenda kukyala ewaabwe naye agenda lwakutaano nemugaa tewali buzibu kati oba okwogera ku lwokutaano nga tayagala tumutekeko ate esoni zino ennaku endala zonna eziriwo kola ki omuntu yandibadde abula ku lwokusatu nga ate wamukkiriza ogenda ku friday nengoye zeyansaba nenzimuwa kale abazadde mubeere beegendereza naddala bebalekera abaana alina obusobozi bwa kamera zigule oziteekewo ewaka ate zibe ku simu ng'osobola ozimonitalinga essaawa zonna kubanga omukozi kyenategere taliko kumuyisa bulungi nawe bine bwomwagala ngaomwana wo bw'afuna ddiiru agikutula kale bwetyo bwe tutandise bannange ebigenda amaaso mu nsi bingi wiki namba gye mbadde offline nsanze ebintu bingi omusajja wamuyita Dubai Master lyerinnya lye wamuwa Bruno K mugezigezi so kati Bruno K nasanzeko ekibozibozi sakisoose kitegeera bulungi nenzize nkisomaasoma naye at least gwe obaddewo ekibozi kya Bruno K kyabadde kitya ne litakagwa ndabyawo mulimu ne Emily Thimivi embozi eyo yabadde etya muntegera yange entonotono nga bwe nabiwulidde kiraga nti omukyalo oyo bwe yavaayo n'agamba nti Bruno tamulabirira yafuna abayambi ng'era abantu bwe bayamba abantu bulijjo bambi abeekisa ku lw'omuki ku lw'omutima ku lw'omwana ne bagamba nti omwana bwe bakibala ekikumenya omusajja aganya oweerera omwana pe tujja kukola ki tujja muweerera ndowooza ensi gye baakola ki gye bajjamu wabula kye saategeera mu nkolagana y'omuwala n'abantu abajja omuyamba saategeera terms and conditions zaali ki ze bakkaanyaako okusinziira ku busungu bwempulira mu audio zino ezikola ki ezitambula ekyo kye mbadde mpulirako bwe mpuliriza obulungi ekibozibozi kino mpulira litakagwa blogger and of course litakagwa agezezaako okusika ku mikono naddala abantu ababeera beetaaga obuyambi wano ku online bangi nga yeekokkola Vanessa ye mukyala azaala omwana wa Bruno K amanyiddwa nga Thes Kigundu kati omwana ono gw'obadde onnyonnyolako gwe babadde bawa obuyambi alitakagwa agamba nti bano omukyala azzeeyo ewa Bruno mbwera n'amagulu yali bazzeemu okubanga takyawumbawumba awumbulula sawa yonna olubuto olulala ludda era abonyeebonye bano ababadde bayamba agamba nti oluyimba lwe baakola ne bakozesa omwana ono mu vidiyo nti just bigendererwa byakweyagaliza eri Bruno nga talumirirwa baana omwana oyo waani wa Bruno vidiyo ani yagikoze era taata w'omwana ebintu byo njagala tubirabire mu ndaba engazi omuntu ayamba kiyinza omuyisa obubi bw'alaba omuntu atalabirira mwana ng'ate azannya naye naye ate nsuubira buli muzadde yenna teyandirwanye kwawula tata na mwana wa mwana ne tata wa mwana we ngenda kukyogera nga maama lwabamaama abalala abatali nabasajja bebazaddemu baki baana fiki buli mukazi yenna ekintu kyasinga okusaba kwe kubeera nga ye n'omusajja gwe yazaalamu omwana bakwatagana embeera egaana buki buganye nze ndowooza Vanessa omwalo esooka yafuna tocha kubanga entegeera ya Vanessa ekyatubuzaabuza mpaka olwaleero tetumanyi oba ategeera nnyo oba mpola ekyo Katonda yasinga okukola ki yasinga okukimanya ate kambeko kyegamba ekirala omusajja yenna bwe bakulekamulooko nga gwe omwagala gyokoma okubanga omwagala osobola omusonyiwa buli kintu buli kibi kyonna kyakkola teri kibatasobola kusonyiwa musajja gwe baagala newe kiba kyenkana kitya kisonyiibwa kati omuwala oyo ebigambo byali ayogera nakugamba ne luli edda tibyayogera simanyi tamalaako biki bulumi bwakumukyawa bwe bumwogeza ebyo ebiki nti musajja wa ddakiika ow'eddakiika kiro kimu nakufunisa olubuto kitegeeza naye muzibu eddakiika zikozesa abanaamugumiikiriza eddakiika 3 bakuzaala bajja kumenyeka okugulu kati nekulaga nti omukazi we bamukyawa kituluma era ayogera bingi ate nga fe amaanyi ge tulina tugalina mu kamwa kwogera yes mba nyina okwogerera ebigambo ebifuukuule byonna nkakase nga ne bali abalala mbu bakukyawa so kyebeerabira nti ate gyokoma omwogerera n'abaagala okumanya kuba ffe tuli baganda twagala nnyo akazannyo ka vombola aba ayagala nnyo okulaba lwaki ono wa ddakiika emu ng'ate musajja muwanvu
yayimpuwa ebitundu ebirala tegedde kati omuwala oyo Bruno okumukubira essimu n'addamu okwogera naye agulabanga omukisa naddamu n'amuyita basisinkane oba okitegedde agulabanga omukisa ekyokubiri Bruno mu kusooka twamunenya lwansonga nti yali ayagala kebeza mwana oyo DNA olw'ebigambo omukazi byayitingana twalabagana eddakiika ntono omukazi tamuwasanko byali byakiro tosobola kugamba nti 100% omwana we yadde nga yali afaanana kali akaana akawala kabyela kitegeeza buli muntu alina terms and conditions kwatambuliza obuki obulamu kati lwekuba nti fe abazadde tubeera banyiivu oba ndabanga gwe akozesezza omwana omuwala omale omudampingi tuba tulina okujajinga mu ndowooza yaffe nga bwebeekoze eki bwebeerezemu aka kaseera ne bwe yamala okukakasa nti omwana wuwe ekyobuno ekyokuba nti yazaala tekitegeeza nti alina ssente okuzaala n'okuba ne ssente byawukana kyokka ate n'omwana atasomye akula kyekituufu oba otegedde newankubadde oba toprovidize kimala nga taata kati Bruno abantu tubeetaagayo obudde okuyimirira mu bulamu bwa Bruno oba okunoonya omuntu amumanyi deeply am I right? You are very right. Asooka ategeere obulamu bwa Bruno butambula butya omuntu kyangu nnyo okwambala n'anyuma nga talina mulimu gumuwa ssente buli lunaku naye ng'okwambala asobola kitegeera kyangu nnyo omuntu okubanga mulungi nga teyeetaaga bintu bingi kumutuulako oba ontegedde kati gwe amulaba n'olowooza nti bambi ali mu kusireeyinga obulamu yaalya ssente yeeyagala naye nga musajja naye osanga ali mu bulamu bwakuyiiya buki butetenkanya nga kyasobola okuyamba omwana asobola kumugulira kacyayi kunywa nakumutwala ku ssomero nga lyeri lya mitwalo nga 10 ate bano bariita libamufuniridde neko oba otegedde kyentegeeza kati nga taata omulungi nga tasobola kujjako omwana we chance eyo esomera mu ssomero lyakakadde bw'aba tasobola kawaayo ng'ate afunye omuzira kisasobola omukwatirako oba ontegedde kubanga omwana we bamala omukebeza nti wuwe teyeegaana mwana yakakasa nti wuwe era yavaayo n'akiriyalinga nti omwana ki wuwe wange kite kitegeeza nti ate alina buli kimu omwana kyeyeetaaga mu nsi alina kimutuusaako Bruno asobola kimutuusaako newankubadde buvunaanyizibwa bwe naffe abali mu bufumbo kambeko kye mbagamba waliwo abaami baffe batasobola kututuusaako ng'olwedde oli mu maka n'ogamba bino kambikolera abaana bange Salongo bw'anaagattawo tunaagatta kino oba otegedde waliyo amaka olwaliro ng'abakyala be balabirira abaana ng'amaka omulimu omwami gwaggwawo nga mukyala ye yasigala okutambuza obulamu naye nga babalaba wabweru tebatula bakola ki kubamanya kubagamba tenyina mukwano gwange luyanku esimina ng'abange musabira afuna omulimu muwa ssente za puulu ne muwa ssente za sauna naŋŋamba kati sooka ompeeyo eza bbiya otegedde abeereko minywanyi agirage nti embeera naŋŋamba naye njagala nnyo omwami wange kuba naye bwe yazirina yali andabira ne naalongo naawe nga tiraako essaala omwami wange afune omulimu ne mugamba tofaayo ne mubuuza ggwe ye abadde abikkoya naŋŋamba byonna yalinga abinkoera ne mugamba kati naawe saagala ogulabenga mugugu nawe twalamuko ku buvunaanyizibwa naawe musenvuleko kubanga naye yali abikola ki abikolera ate ffe byaffe bya bbeeyi simanyi fesho simanyi biki nga byonna abimukola ki abimutuusaako so abasajja abasinga tubalaba naye ebintu bye tubalowooza si bye bayina guno omulembe abakazi tuliko mu maaso okusinga abaami guno ogwaffe omulembe omuguta olw'ensonga twafuna obuzibu bwa mirundi 2 nti kati ebiruubiri abasajja bye bayina edda n'abakazi bye tulina byalinga ebirooto by'abasajja byenkanankana n'ebirooto by'abakazi njagala vuga motoka nnene n'omukazi agifunye njagala Subaru ennene eringa omuzigo njagala kalina ennene njagala Hilux njagala kalina ezimotoka zitwagambanga emmotoka nsajja z'abasajja n'olwaleero gisangamu omukazi ebirooto by'abaki by'abakazi era tuli ku mulembe omuzibu ennyo ng'omukazi atabe na magezi mangi tajja sigaza bbaawe kubanga yadde ebirooto byenkanankana naye ekitiibwa ky'omusajja okubeera waggulu ekyo tunafuna kikikola ki kikyenkanankana kitiibwa affe abasajja awo tukyabasingidde ffe tulina okukibawa kuba bwe butonde bwe buwanga bwe culture gye tulimu nti ffe tulina okuba n'ekitiibwa nga bwebwanga ekitiibwa kisobole okuyamba abaana b'okkula obulungi mu maka ge olw'enkuza y'abaana n'obuwanga bwe tukola ki bwe tubeeramu kyobola batulayi bangi abaze wano nga bazongera ku balenzi baffe okakkana nti yankubye ennyindo n'agimenya kubanga bajja n'akajanja kaabwe okuva eri ewaabwe gye baakulira ne bakaleeta wano mukali kyerina okuba okusajja ekitiibwa awunziko empya afunye 6 ku tamalimu neyeewuunya kitegeera so nze nandibadde nsaba abayamba mwenna bannaye ffenna tuyambye ku bantu nze omu ku muntu omwavu ayambye abantu abangi
era kansooke ntwalina omukisa guno okuyita abakyala abo abayambi ab'ekisa ng'ennaku z'omwezi 29 ndibulenga ku Vanilla Terrace mu musomo oguyambako basingle mothers nga tulina abaana 11 tudde abeetaaga basale 11 olwaleero betulina abeetaaga basale nga bamu bakitaabwe baafa alina nnyina yekka talina busobozi abalala kitaawe waali naye yanywa n'ebigere ne binywa n'amatama mamyufu kati yagangayira kunywa nsaba munyambeko ku baana abo mukyala Emily Smith ne mukyala Rita Kagwa munyambeko ku baana abo kubanga ate bo tebalinayo chansi ya kitaabwe gwakubiri bafiisa okitegedde bataata bagenda mu ngeri endala ezibwe muleme kunyigira ono akyalina kitaawe olw'okuba yamusisinkanye kibanyiize nnyo 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 anti Emily Smith agamba nti Rita bino byalaba olwaleero ku Vanessa yabibakola ddayo ne Jose the Blogger nti Jose the Blogger ne Rita ne Emily Smith be basooka okunoonya omukyalo ono Vanessa nga biri byakagwawo era ne bamuyamba kye basobola okumuyamba abantu abalala we bakola ki we batandikira naye Emily Smith agamba nti ate omukyalo ono Vanessa yagenda ku TV ate akatambi n'akakyusa n'akataninga against them n'agamba ki bino ono byalaba ebyokuba nti Bruno ne Vanessa bakwataganye Vanessa yabikolako dda bano abasooka okuyamba ba Emily Smith kyenjagala okukireka mu bbanga banaatuddamu bambi si mu mutima mubi gwa bayisa mu maaso wabula gwakwagala kumanya bayamba omuwala ono nga terms and conditions ziri nti talina kuddamu kwogera na Bruno okusinziira ku kikolwa Bruno kye yali akoze Vanessa okuzaala n'atalabirira mukadde kali kyanyiiza nnyo bano abayambako njagala tutereeze Bruno okulekera omuwala olubuto n'alwegaana kyali kikyamu era baakivumirira naye ate mu ngeri endala yali mutuufu omuwala atasula mu nnyumba yo obwangu bwakozesezza okweyambulira empale ye awo siwayo ntabukozesa ku balenzi balala ng'asula waabwe ontegedde ekyokubiri ye kennyini yagamba nti yamulaba olunaku lutya lumu omukazi eddakiika mmeka 2 omusajja ekyo bw'agamba nti bamalekebeza mwana yali mutuufu aleme kutwala mwana ng'alina akakunkuna kubanga abantu bangi tubalabye wano bajjeeko abaana baabwe mu bukulu kati n'agamba nedda katukebeze omuki omwana nze ndowooza obuzibu bwavala kuba nti yali tabeera nnyo na muwala mirundi mingi kyangu kyakulowooza nti aye kansiba busibi lubuto kuba ayagala mbeere naki naye n'abawala kino mukitegeere si buli muntu gwokkiriza okwebaka naye nti yakozese kumuzaalamu mwe protecting okitegedde abasajja balina ebizibu ebisinga okuba n'abaana kubanga okuzaala kitegeeza buvunaanyizibwa negwe omuntu webase n'eddakiika 2 kiraga nti toli wa buvunaanyizibwa kimala naawe luusi kali kabwangu mwagenzi baabo basangibwa mu kifo ky'amasanyu omuntu ayinza okuba yayagala kubugumamu gwe ozunga nti nnyina olubuto agende ku stage ng'abugumye gwe wali otegese eki mu kulufuna ng'omuntu omulabye eddakiika 4 nenalongo okubuguma mu kyetaagisa ddala abakazi balina okubeera serious waliwo abasajja bagenda ne babugumamu kubanga obwasinga omaaza bweyongedde bannange abakyala beeyongeredde buli mwana omuto gwolaba myaka 19 alina omwana ate ng'omwana oyo eiza amulina wannyina oba mukaziga ate mwaleeta abalenzi abaki abalala kitegeeza generation ya Uganda eddako egenda kuba mbi nnyo n'obufumbo bwenjagala ennyo bujja kusaanawo olwansonga nti abaana abakozi b'abakazi gye banaakoma okweyongera okubeera abangi n'obufumbo kyankalana kuba omukazi akuza omwana we olw'ennaku ennyingi gy'ayiseemu ng'omusajja talabiridde mu ki mwana oyo okumwagazisa okufumbirwa kigenda kubeera 10% ku 100 kubanga naye abaakiraba nti ewaka embeera mwenkulidde olw'okuba ye yamufunisa olubuto teyatuukiza buvunaanyizibwa bwe nga taata ate ye n'ateenenya nti naye enfuna ki gye nafunamu olubuto luno kati Bruno yali mutuufu okukebeza omwana kubanga tabeera namuki namukyala ekibuuzo kiri nti Bruno bwe yamala okukebeza omwana yagaana okubaako kyawa omwana we ng'akakasizza nti omwana we kuba ate bwe buzibu okujja mu kamera ekyo kino ate eyo paati tutemwakomawo gitukola ki kugitubuulira sanyu kati bana leero mujja tusonyiwa pulogulaamu twagikoze n'essanyu mulimu omwana naye mwana yakkiriza kuba naye n'omwana kitaawe yamumpa abeere ku social media mitawana myere lwakuba olwaleero muleke kayiseewo ku mumiro
Akamize. Kagenze. Nera nange Vicky. Tutabula government. So bano tebadda tubuulira. Tebadda tugamba. Nti oba omwana kituufu twadda nitumanya nti omwana wa Bruno. Naye tiyagaana okubaako kyamukola kyamukolera kyamuyamba. Twafuna bayamba. Abebbali era abasigala nga bayambira mu kimugunyu. Oba ontegedde. Olw'okuba nti omwana yali amaze ofuna abayambi. Ne Bruno yalina eddembe. Erisigala ng'akola ekyo kitono kyakola ki? Kyasobola. Bayiza we mukyala Rita ne Emily Smith Kambeka ekigambo kyembawa ku bakazi. Mu Uganda mwe tuli olwaliro tulinamu omukyala single mothers nga taata w'omwana asindika ssente ku ssimu ya maama we. Nga tasobola mutegeeza nti taata we yazimpadde. Nga taata w'omwana asindika ssente ku ssimu y'omukazi. Ne mu maka mu ebiri. Naye ng'omukazi tasobola kugamba mwana ono. Ng'omusajja ali bize nnyo. Ng'obudde bw'okubeerawo abaana alina butono nga ssente aziwa maama. Maama n'alaga abaana nati ndoza mulaba kitammwe bwazunga ng'omusana. Bwe munaalona zino ssente mwe mukola ki? Mwe mumanyi. Naye ng'amaze omusajja yawaayo ki? Ssente. Kale tola mukuse bategeeza bakyala bannange nti temwewuunya. Nga ne Vanessa ebigambo ebimu byafulumya. Nga tabifulumya lwakuba ono omwami talina kyawaayo na kimu. Wabula ng'obuyambi obuve wamu abwetaaga nnyo. Tayagala bufiirwa. Oba ontegeera. Kubanga n'ekya kyempudde muyombera nti yakwata omusajja n'amulaga ku ssomero ewali omwana. Amazima omulenzi oyo ye taata w'oyo omwana. Alina n'obuyinza omugyayo n'amutwala. N'amuteeka mu ddala. Otegedde? Kubanga kujja nga mwali muyamba nga mwateekawo ebbaluwa egamba nti omwana ono tumuzadde taliddamu kubeera mwana wa Bruno. Vanessa tolina kuddingana na Bruno. Toyina kwogera na Bruno. Ate ekitaliiwo ekitasoboka kubaawo. Kubanga ffenna tuyamba. Tosobola kuyamba muntu n'owuninga n'obulamu bwe. Tekisoboka. So kati bano. Nyina ne wa mulongo gye mwandaba nga nnyamba omwana omuto. Omulenzi yafiirwa mukyala we. Omwana oyo nakati akyetaaga obuyambi. Muyambeko ne kwoyo. Kuba talina naani? Talina na maama we. Oba oluganda olwo lutegedde yafa wa lunaku lutya? Lumu. Kitegeeza ye yeetaaga nnyo obuyambi. Gwe totukuba. Mukitegedde bulungi? Muyambe abantu emulaba nga bali ku kisenge. Ne mujja kulowoozesa abantu omwana oyo mwamuyamba olw'okuba kitaawe muyimbi. Nga mwenenya ly'omuntu mwagala okuteeka ku kisenge okulaga nti mwayimba biki nga n'omwana ffe tumukola ki? Ffe tumulabirira. We have the people today nga beetaagira ddala obuyambi. Serious help. Nga beetaagira ddala obuki? Obuyambi. Okusinziira ku Rita alaga nti ono omukyala Vanessa ekimusiseesise eriyo nadda ne Bruno. Bruno yamusenza lulimi nti ssente zonna zinaava mu luyimba olwo ziyambeko okulabirira omwana. Ate ono Vanessa bamala okumusendasenda n'akalimi teyadda kutegeeza bano abali mukola ki mukulabirira omwana. Ono omusajja bo ne beebuuza lwaki n'ebifaananyi ebipostingibwa ku social media handles za Bruno ajja ku lunaku nga bano abayambi be bateeseteese. Omanyi ki oba omukazi yeegayira Bruno okubaawo ku lw'omwana we? Nayo nsonga. Omanyi ki oba omukyala kubanga Bruno aba tabimanyi si gwe bateekateeka naye abimanyi atya? Kuba ebifaananyi mpulira bamulangira waliwo keeki era gye bamulangira. Ne keeki era yeyeereeta taata. Ntwala mukisa bategeeza nti omuwala ono baamuleka mu kkubo abadde mu transit. Tannatuuka. Ng'ebigambo Bruno byonna byakozesa nga birimu ekigambo nti sembera wano onaalya ng'abiwulira nnyo okusinga n'obuyambi bwe mumuwa. Bigambo sembera wano onaaliibwa abiwulira nnyo lwa nsonga nti oli ye taata w'omwana we. Buli mukazi yenna ekirooto kye kulaba nga omusajja ayagala omwana we. Buli mukazi kyekirooto kye. Ate abala bagamba nze neekuliza omwana wange ndi musanyufu. Anti embeera ezijja. Embeera bw'ejja abakazi abagumu bajambala. Okitegedde? N'abeerawo mami genda ozanye. N'abeerawo nga yalina okwekuliza omwana we. Ng'akigumira. Abaganda olugamba nti afiirwa omwana tasula ku maki? Ku malaalo. Tasula ku malaalo. Sanyu ate ogubadde twakoze emirundi mukaaga. Nite kitegeeza nti essanyu lyasinze okufuna okubanga omusajja talabirira mwana yamwerabiririra. Naye olw'okuba nti tajja kaabira ekyo. Kusulawo ng'akaaba. Alina kwabeere ku ekyo. Kyava kyesonyiwa
n'alabirira omuki omwana we era n'aba proud nti mother ali single yes yani yebaza ne mukama okumusobozesa okulabirira omuki omwana we kubanga embeera yakola ki yajja yeriwo tekyadda mabega ne buli mukazi yandyagadde okulaba nga omusajja azannya n'omwana we Bruno ensonga ze ne Vanessa zaali za sirika oluvannyuma lwa Bruno okuvayo n'atabukira case okutasa gundi results ezava mu DNA then awo abantu ne basirisa ensonga ezo era Bruno addamu kulabika mu musango era gwa mukyalo ono w'emukono era nga nabo bakaayana yamuleka na lubuto lwaki Bruno Evans ze saga zaali kulabikira muzaabakyala kubanga abakazi baagala nnyo omuzaalamu nga tabasabye era ye Bruno oyo alina ekizibu ekiri ku muganda wange eba ekyali ku muganda wange omugwe sigenda kwogera linnya omuvubuka bw'asukka obulungi abakazi balowooza bajja zaala omwana omulungi ng'omuvubuka oyo oba ontegedde bulungi kati buli amwetega ayagala muzaala nga tagambye ono gwe bagenda zaala era bw'onaatuuza Bruno ajja kukutegeeza nti abakazi bonna abo balina abaana be ayinza okukwata nagwe yadyagamye nti nze aliraayo omwana mu bufunza abakazi bano beetega nga bamwekakako bwekasi nga bazaala ku lwabwe si ku lwa kuba abasabye si kirooto kya musajja nti kati njagala kuzaalamu naalongo okitegedde gwe n'ogamba nti bamuzaalamu nga tabasabye yasanyu akakubi ligambye mbo nga agamba mukoma nanyamba nanneebakako ekiro kimu njagala mufunemu olubuto kuba ffe tulina n'empeke tumire ezisembe z'amagi nga nzigyewuwo kati ojja weeteeseteese Bruno bamweteekerateekera agenda okutuuka musajja atwamanyi naye ali kwetaasa oba aligamba kankayiseemu eggaali Bruno tugenda kutwala omukisa okutegeeza nti omunene oba omukebezza twategedde oli musajja muzaazi bano simanyi banyina obuweta ate simanyi nze embuto zaabula ewaffe olina yalemye sinafuna yalemye badde agala tumukwange twamutegedde nti neoba nga bakutenda nti goli ku famire ya mwaka Bruno alikuwa kati wamma mwana wa ssebo gwe weetangire kuba twategedde bano abakuzaalamu be baagala bakuzaalemu kati Bruno yabaamiranga akaweta yabafuna family planning tugenda kusobola bakazi bano ey'abasajja ng'oggyeko okwambala waliyo endala simanyi nja kumala kubuuza dokita wange kuba kati Bruno bwe kiba kituuse ku sseeryo agende ku famire ya myaka wagindaba myaka eta oba si kyo Bruno bw'aba azaala azaalenga muono ow'emukono anaakola ki anasobola already azaale mwalina obusobozi olabirira owuwe mukono gye yatukola simanyi agadde mukazi amufaana wako biti ow'emukono akasente ke yali akalina ate nakati akyakalina juzi yatugamba datinga pilot omwana oyo asabuka na kigambo ze ndi tiimu ye buli tiimu ye inako kusabuka kabulaza weemwe nabalwa kyesobola okugamba nti omukazi olwomuleka nga atanaba omanyi waliwo omuntu ayagala kukyawa kutandisa okifumiitiriza gayi yali nkyawa naye omuntu akukyawawo simanyi abulaputire simanyi biki naku zino oluzungu owezaamu nakukyawa nga bbalu bwefudde wetyo nekuba ayinza okusuula eddalu otaba mugumu nnyo kati Bruno enkyawa yetwagitegedde kati bwatukira tewali kweteekateeka mu transit tamanyi oba ali mu luguudo wakati oba ali mu junction agenda okumagamaga ati nga mukyawe wajjo ng'omusajja yabuuka kati bwe busungu obulabayolesa ate bagenda okuwulira nti ayina ate egindi abamukayanira bwe busungu obwo bwolaba ne batuuka n'okkuba ennyimba ezizolaba ezitakwataganye namuki namutindo bukyawe buluma viki gwe nno awo tetugenda kukwatagana gwe ate nomupadde omulimu gw'okubika feesi ye ku YouTube yo tesobola mukkiriza jojo mitawana jazenda baby nze nkulabye genda ozanye kale kakati ndine nalo ngusho tugenda gifuula nyimpi muko dakiika zino zigenda mu 3 mu mbeera eno abayamba naddala Rita Kagwa ogenda kumugamba ki
abayamba mukyala litakagwa tukwebaza obuyambi kuba guba mutima mulungi naye yambanga omuntu ng'okitegedde nti sigwa omuzaala ekyokubiri nti nekyoyisize sigwa as owninga omuntu muyambeko kyosobodde wabula omuleka atambuze obulamu bwe ojja kunyiiga nnyo olw'ensonga nti abantu bye twagala birala ekyokuba nti ompa obuyambi tekinzijjako kubanga nange mu mutima nalina kyenkola kyenjagala kati omuwala oyo yali ayagala nnyo bbulu nejogera ye mwalinga mugiwulira akuba awumbirira tegeera kati nga just chance gyatanaba kufuna buno okumuyita nti jangu tukole ki tukiguse ekitagguka tunyumyemu yes kati nawudde bagamba ye buno alwana okutereza image ye yagitereza dda kuba yakkiriza nti omwana wuwe mawulire yes otegedde najjawo kiri nti yeegaana abaana kati era ensi yonna ekimanyi nti amwinamu omwana omulenzi kuba wuwe ate omwana teyadda tutegeeza nti yadde we tamukola ki tamulabirira nze mbadde ndowooza bwe muba mwali mwajja kuyamba mwana nga temuyinaamu kifaananyi kirala omwana musigale nga mumuyamba bwe muba mwali muyina ekigendererwa ekirala temujja kuyamba mwana lwa nsonga tosobola kugamba mwana ntajja kulaba kitaawe ng'ate yeemu olw'okuba omuyamba tojja kugamba kitaawe ndwaki yekuza n'omwana wuwe ebifaananyi kubanga tamuweerayo feezi awo nno mubamikolo egyammwe gye mutegese awo wabaawo obukopikopi omuntu waba omuyamba totunuulira nnyo bigenda kuddako gweyamba vaawo gwekola kikyo ng'okikolera katonda ntyo mwe munamwagala obbalaba tojja bba bateranga mu kamera mukole ki mubalabe naye abaana abo beetaaga ebitabo beetaaga peeni beetaaga engoye bangi bambi ng'abakyala ne bw'omutunuulira okaaba amaziga nga tasobola ng'agezezaako okupakasa naye bikoze eki biganye naawe alina boolaba eyo otutegeezaako kubanga abayambi tumanyi we bagenda kuva nenze manyi nti bajja kukola ki bajja kujja ngenaku z'omwezi 29 ngenda kubeera ku Vanilla Terrace neebaza omukyalo wa single family musawo kubanga tulina basingle mothers bangi nga beetaaga ebigambo bye olw'ensonga nti nze muko omusajja bwenkyogera bagamba alaba ye bbaawo akola ki amulabirira beetaaga obugumu bw'omukyalo oyo bategere nti single mothers taba mulema abamukozi si kubanga bukadde kwekubagiza na kukaaba mwebaza kuba bwe namukubidde essimu nga musaba okubaawo yangambye nze naalongo nzikiriza okubaawo kwegamba teyanninze nti oba kumunyonyola bigambo naalongo nja kubaawo bwe kiba kyekyo kyongamba maama nze nzikiriza okubaawo bogereko n'abakyala bano webale nnyo kubeera nga bwolabika bw'otegeera abantu bangi mbalaba ku intaneti kuno nga balabika si bwe bakola ki si bwe bategeera ne webale nnyo kubanga bwolabika bw'otegeera kale tujja kuba ndooza tutandika okubaterayo akalanga ako era bategeere ndowooza ensonga nga bwe zinaatambula so I think ndowooza byebyo okyayinayo njagala abaami mujje mu bungi n'abakyala mujje kubanga nyinayo abaami bangi njagala tutandikanga hosting abaami bafulumyeko obulumi bwabwe abalemeddwa amaka bwe bazze bakola ki bwe bazze bayitamu kuba mwe mulowooza nti abakyala be banyigirizibwa bokka naye abasajja bali mu bulumi era abasinga bali mu kufa naye nga mukazi we gwe yeewasiza obulungi yamufuukidde kiki yamufuukidde ekizibu kale twesangeyo ng'ennaku z'omwezi 29 omusomo gutandika ssaawa 6 jangu abantu tulinayo bangi kojja kimbo wagyali mmanyi mwetegefu okubaako abaana bayambako akalango ndooza katukabateereyo kabanyonyola kale ndooza mbeere bulungi atakuumira mpera abasinkanye mu updates eziddako mweraba